Sagala kemebwa kulowooza nti President Museveni ye yawadde amagezi Salva Kiir okugoba Dr. Riek Machar. Kubanga bali bannaffe naddala bali ku ludda lwa Dr. Machar bwe banaakiraba bwe batyo, bannayuganda abaliyo bajja kwongera okubeera mu buzibu ate nga twandifubye nnyo kwagala kubakuuma. Oba oliawo yabadde azze wano okusaba buyambi, ffe tusaba busabi Mukama atuyambe baleke kukwata baana baffe kubatwala ate mu lutalo. South Sudan ng'eteredde ebadde etuwa business. Abaana baffe bangi babadde bagendayo ne bafuna emirimu ne basuubulirayo n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Twagala nnyo ensi etereere naye nga tetereeredde ku mmundu naye nga etereeredde ku kukkaanya. Kati ekiriwo obweraliikirivu bw'amaanyi nti ne interest z'abakulembeze b'amawanga amala ku lukalu lwa Africa nga ne Uganda mweri teziri kulaba nga South Sudan etebenkera naye baagabanako ebiwayo ebikule ebirwana. Uganda erinako yo yagala gavumenti eri mu buyinza efune ekyefuniramu awo. Uganda erinako Salva Kiir, Ethiopia erinako Riek Machar n'amawanga amalala ate gatuula mu regional bodies ne gaga katutuula tulabe otutebenkeza Sudan naye nga bwe batuula mu IGAD buli omu ayagala kulaba owa Riek Machar ayagala kulaba nga yafuuka president owa Salva Kiir ayagala kulaba nga yasigalako. Era Uganda bwe yasitula wano ejja okugenda okukuuma emirembe. Ekimu ku byajigo byayo ne kati ng'eno nayo bantu nga ate yeekweka bbalibbali bwe yatuuka eri yatandika kuba mu lutalo ng'ewagirako ekitundu. Ettumba eddene eryo bakakanyadde ku migongo gyabwe nga tebannaba kubanga bagikakkanya Southern Sudan mugirinde kuba nti egenda kufuuka matongo kubanga ekyo ekigenda okubaayo okujjako ng'abantu bakkiriza ne bagamba nti banna Southern Sudan yaffe ffenna tuteekeddwa okubeera mu nsi ffe ffenna naye bwe munaaba nga Salva Kiir n'abadinka nga bakyatawaanya bano amawanga amalala ekigenda okuba mu Southern Sudan mukirinde. Bano abaawano bawagira Salva Kiir era n'ennaku ezo bwe yabadde wano ng'ajja okwebuuza ku bawommongazi baawano bakawakuzi b'entalo n'addayo n'agoba vice we. Ekitali kirungi nnyo. Ensonga za Sudan twalibadde tuzirekera bo ne batuula ku mmeeza kubanga ne bwe banaakubagana amasasi ne batuuka okuggwaawo oba okutuuka kwasembayo solution ejja kuba tefuniddwa naye ekisinga obukulu kwe kutuula ku mmeeza bo Abasudaani ne bagoba bano abawakuzi b'entalo abeefuula mbu buli lutalo balutegeerako nnyo naye nga bagenze kunoonyaayo ssente zaabwe n'okupromotingayo business. This is Kingdom TV.